bakwata Akilewo Kivumbi, ne bakwata Bobi Yang, ne bakwata Bobi Giant, ne bakwata Mutweye Sebuufu, ne bakwata Waiswa Mufumbiro, ne bakwata Sauda Madada kati yasaase Semana Musaayi. Naye ng'ekigendererwa kyakwongera kunafuya abantu abaagala enkyukakyuka. Obubaka obw'enjawulo buno bw'owulidde era bw'okyawulira ku vidiyo eno bwogeddwa omukulu amanyiddwa nga Lord Mayor Erias Lukwago bw'abadde akubaka ku Yege ow'okuddamu okusaba bannakampala baddemu bamwesige. Muno nno aweereza obubaka eri akulira ekibiina ki The National Unity Platform His Excellency Bobi Wine wamu ne banna opposition bonna wagambye nti singa tebakwatagana amazima gali nti bagenda kusaanawo. Wano nno yawadde example y'okubeera nti Waiswa Mufumbiro ono yakwatibwa kati ali mu kkomera nga ekyokubeera mu kkomera si kye kisookerwako wabula ekyokubeera nti kati Dr. Kiza Besigye eyamusookayo batuula wamu ku sowaani y'emu ne balya akawunga n'ekyokunywa banywa ku kyekimu. So omukulu yadde agamba His Excellency Bobi Wine ne banna opposition bonna ndi kyekiseera ebyokulwanyisa babyejjeko okubyetunuuliza wabula bagatta olulimi basobola okuba nga balwanira wamu. Ffe tubasaba bassebo ne bannyawo tuleme kwetematemamu, tuleme kulwanagana ffeffekka, tujja kusaanawo. Ffe tugamba nti bassebo ne bannyabo olaba nga Besigye gyali eruzira, emmere gyalyako ne Waiswa Mufumbiro gyalyako, basula wali ennaku bagisindira wamu, balya ku kyekimu otuusi balya ku twetumu. Era message gye batuwa ne wiiki eno nabadde Rusira nga twogera ne Dr. Besi n'agamba tukole kyonna ekisoboka ffenna twogeze olulimi lumu, emmundu tugyolekeze sayidi emu, tulabe nga tutuuka ekyuma tugeze emulimu. Ekyo tukikola era tumaliriza bannaffe be tuli nabo mu nteeseganya nnyingi zwapa ziruddewo, tulabe nga tukkaanya buli kimu. Wakati nga Erias Lukwago aweereza His Excellency Bobi Wine wamu ne banna opposition abalala bonna obubaka obw'okubeera nti balina okwegatta wamu nga ekitole. Kati ate ekibuuzo we kijjidde ku mmeeza nti Erias Lukwago asaba beegatte wamu wabula ye ali ku kaadi eya PFF era ng'ayagala kuddamu akunyweza oba okutuula mu ntebe eno gyalimu ey'obwa meeya, ng'ate ekibiina ki NUP kyasaba okubeera nga beegattira wamu kyaleeta dda Inginiya Honorable Balimwezo okubeera nti yamwesimbako. Kati ojja kujjukira nti gye buvuddeko Erias Lukwago ono abadde talina buzibu nnyo na bankyukakyuka aba NUP era ng'olumu abadde alabwako here and there ng'ali nabo. Era ojja kujjukira nti ne NUP lweggulawo ekitebe Dr. Kiza Besigye yajja ne Erias Lukwago ono ensonga yaliwo butereevu nnyo nnyini ddala. Kati ekibuuzo kizze ewa Joel Ssenyonyi, and this is the leader of opposition at the same time the NUP party spokesperson. Lwaki tebalekera Erias Lukwago n'abeera nga addamu okuba nga yeetwalira obwa Lord Mayor Honorable Balimwezo basooke bamugamba Debali. Leader of opposition Joel Ssenyonyi ebigambo byaweereza Erias Lukwago wamu n'aba PFF byongera kuleeta kabuuza nti enkwatagana yandibange n'abawo Erias Lukwago gy'asaba. Erias Lukwago muba naye ne bwe nalabye Kawempe wa Nalukoola yabaddewo ekibiina kyabwe baali tebannakiwandiisa naye nga bamaze okufuna akabonero k'essimu mutazindwa eryokubiri ndyerabidde nga yewe ekibiina ekyo Lukwago yagaana okuwagira mutazindwa n'agambye katugende ne Nalukoola wa Nuupu. Mwe lwaki mwabadde temuyinza kukola yako namwe ne mugamba ndi Lukwago mu Kampala wano katukuleke just kati olinga agamba nti waliwo ebifo ebibeera ring fenced nga mwamusi anti nze ndi mukuddamu ekyo kye kitegeeza nti waliwo ebifo nga birina kubeera bya muntu ono kituwakanya ku Mwai Museveni ye agamba yalina okubeera president lubeerera paka ng'afudde. Buli agezaako kumwesimbako ajja kukuba abantu baffe battiddwa ajja kuteeka mu kkomera n'ebirala bwe bityo kubanga obuyinza abulina. Abamwesimbako mu kibiina kye kya NRM batuukako mu bimanyi. Kati kye mwagala okutegeeza
nti ebifo nti waliwo ebifo ebingi kuba kati kyetuvuganya ku mwami Museveni ye yasalawo nti ekyowa president kike tewali alina kumwesimbako nedda si bwe birina okubeera olwokubanga abadde mu ngeri ya Bwasseruganda nti nze ndi mu kuddamu kubanga ekyowa Sseruganda kyogamba kati oyo no sina memba wa kibiina kyaffe kati tulina bammemba ab'ekibiina ababaddewo ku nsonga ez'enjawulo abatafunye kaadi kati bwa Luganda ki obusinga oyo kuba kati oyo na memba wa kibiina oli si memba wa kibiina kyaffe alina ekibiina ekikye bwe bava mu FDC ne batandikawo ekyabwe kakati onenya otya otunenya otya nti lwaki ono tumwesimbyeko omuntu nga mulimu n'abaffe abatafunye kaadi ow'enkizo ennyo yaliwa omanyi waliwo ke mwayogera ono wa mu nnyumba waliwo ak'okutambulira awamu ke mwayogerako ke mbadde enzija yaako nti muyinza okusanga ebitundu ebimu noga nti waayi yadde ono si wa kibiina gyaffe naye olwokuba tutunuulidde musajja w'enkofiira ow'entebe naye ono tumuleke yajjo tuwangulira constituency eno omanyi bw'otandikawo ekibiina obeera n'ekibiina ekibiina kibeera ekibiina kirina amateeka agakifuga era buli kibiina kitambula twabigezaako ebyo naye tebyakola meeting eyasembayo gye twali nayo ng'aba ANT baze n'aba PFF kubanga bo balina enkolagana basayininga n'endagaano kati mu meeting nga nabo bo kwennyini tebakkaanya abamu bagamba nti tunoonye presidential candidate omu gwe tunawagira abamu ku bo nga bagamba nti ababeere babiri Kyagulanyi ne muntu ffe ne tubagamba ffe position eyaffe nga NUP tulaba nti ekyokuwagira presidential candidate omu kyekikola gamba ebyo byonna nga bw'obiraba ku katambi kano byogeddwa lunaku lwaleero kali leader of opposition yabadde akyadde ku BBS Terefina eyaffe era ensonga bwatyo bwazirambuludde lwaki NUP tesobola kulekera Elias Lukwago bwa meya naddala mu kaseera nga kano ketulimu kati wakati nga Elias Lukwago NUP emuweereza obubaka obwo Joel Ssenyonyi bw'owulidde aweereza Elias Lukwago agamba nti abo bonna abamwekiiseemu nga bakozesa eŋŋombo y'okugamba nti aluddewo obanga bakozesa eŋŋombo y'okugamba nti obwa Lord Mayor abubaddeko ebbanga ddene agamba nti temubabenkanya olw'ensonga nti musajja wa Katonda ono baamukuba ekikono mu kiseera we yali alina okubeera Lord Mayor nga balina ne we baasibira yaffiisi ye n'amala emyaka egiwerera ddala nga y'ofiisi tagiriimu kati ate kimwewuunyisa kyekyokubeera nti abamu ku mmwe muddira emyaka gy'ataali mu ofiisi najjo ne mugibala nti Elias Lukwago yali ali mu kukulembera bannakampala nga Lord Mayor soka wekanye era owulirize bulungi ate nga buli ebisanja bisatu abasajja abo balyaza amaanyi nnyo Mwamiyole Museveni kulifena Mwamiyole Museveni oyo yansanga ndi mu Syria esooka nga nakamala P7 nga ndi Kampala High waliwo nasomeranga nga tuyita wano twayitanga omusakala wano wa Kiseka awo paka empya weeri nga waliwo akatale kino ekisenyi nga kikyali vagini temuli mu bitundu bino nga paka yandiwali lujja nga wetugenda ne tulaba omupiira Mwamiyole Museveni najja n'atwala obuyinza n'ensoma n'enfuuka puliida n'enzija kaakati ntandise okuweereza mu sitalimu yange Mwamiyole Museveni agamba nti Lukwago agooyo agende ensebe eriseera mwebalamuza b'okutiko mwebalamuzi kunta b'okutiko mutukwate amalero okuba ekitalwa munkwate wamuteekawo Mwamiyole Museveni nawe n'oteekawo Lukwago ku ffenna kuba obulukadde si kibi kuba ffenna kyetulwanirira tukaddiweko kyokolaba bamuzeeyi Kasula ebenyumirizaamu bakiramaani bano bamuzeeyi Ssemuwemba n'abalala ffenna gye tulaga naye Mwamiyole Museveni nange ani agooye waliwo baminisita bafranka tumwebaze mu biseera ebyo bajenifa we babeerera wano ne bakwata ofiisi ya Lord Mayor ne bakikkala emyaka egyo etaano nga sirijja kusigewo kati n'egyo bagimbalira buli babino
y'amakunuuta nakimanyi ddala etaano saaliyo abantu abo babiri. Abantu abo babinyo nnyini ddala. Bino nno byonna byogeddwa omuloodi ng'ali mu kwetooloola ekibuga. Asaba bannakampala okubeera nti baddamu bamwesige oba oliawo mu mwongereyo omukisa. Sooka olabe ebitinitini ku bibaddewo ng'akuba wano enkuŋŋaana na wali then tweyongereyo wa His Excellency Bobi Wine. Yo ye mulode Erias Lukwago ng'atabaala ekibuga okunoonya akalulu. Kati nga sinagenda wa Bobi Wine mu campaigns za kyatambuza, NBS erabika yo ne NUP tebagenda kweta. Engeri gye kiri ndigenda ku NUP nsoose kano nkayiseewo. NBS TV abanupu baalaze naddala abeesimbyewo ku b'obubaka nti tebagenda kujjanga mu debate zaabwe. Wabula leero Saturday nakusomezi 22 November. NBS era efulumiza akafulaya akalala aka debate y'abo abeesimbyewo ku Rubaga South. Muna NUP omukyala Eugenia Nassolo bamutaddeko. Era bagamba nti debate eno egenda kubaawo Sunday enkyange nakusomezi 23 sawa 10 ez'akawungeezi. Abo abeesimbyewo ku kifo kya Rubaga South ababaka bonna bagenda beera mu studio yemu bakubaganye ebirowoozo. Owa NUP bamutaddeko. NBS biraka bisajja na bikyala bya ggume. Kale awutuveewo gwolaba ku maaso ero ye campaign nga bwetambudde olunaku olwaleero. His Excellency Bobi Wine atalaaze emmoyo. Yes, abantu b'emmoyo bamwaniriza mu butongole era ng'atalaaze omukwano gwo gubadde mungi nnyo. Abantu nno baze ne posita zaabwe ez'enjawulo ezibadde ziraga obubaka obw'enjawulo ng'abamu balaga nti gavumenti eno eriko bagikooye ne ssekkoowa yonna era abanga bagamba nti enkyukakyuka ejja. Bobi yagenda okuba nga ateekawo enjawulo mu byonna. So emmoyo bwetyo bwerabise olunaku olwaleero. His Excellency Bobi Wine ayongera bongezi kulaga statement n'abo abaali bagamba nti mu Northern Uganda NUP teriyo nti ate Bobi Wine wa mu Buganda wokka. Abayongedde okuba nti abaprovinga wrong buli kadde akayitawo. Amukadde ke kamu. This was moyo. Era gye babadde nga ebintu bigenda maaso olw'okuba nga bitambulira ddala mu ngeri gye babyetaaga oba mu ngeri gye baabibala mukwano gwange. The love was different. The love was really amazing. Today, I'm talking about today, omukwano gubadde gwanjawulo nnyo nnyini ddala. In fact, Bobi Wine nga tannajja moyo wano okubeera nti abantu bamusanyukira ne ssekusanyukira yenna. Yasoose wali Muyumbe district. Eyumbe Bobi Wine nga tannabakolekera moyo asoose n'aggulawo office. Asoose n'aggulawo office awo Muyumbe, office ya NUP. Asobola okulengera abayumbe balina engeri gye badikoleetingamu ebintu byabwe yanjawulo nnyo. But Bobi Wine aguddewo office eno eri mu Barakala town. Oba akatundu ke bayita Barakala. Oba katawuni akake Barakala. Bobi Wine asobodde okuba nti agulawo office Muyumbe district. So wanabadde tannayolekera kugenda moyo nasooka nagulawo office eno ya NUP mu butongole ekintu nekyongera okubanga kitambula. At the same time tujja kubanga ebigere tubitambuza tubitwalekoko mu the National Resistance Movement wetubanga tuvudde mu National Unity Platform. NRM nayo omuntu waayo agikulembeddemu oba kandidate waayo agikulembeddemu Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburra Museveni naye ayongedde okubanga anoonya akalulu ne sekunoonya yenna wabula afundikidde okunoonya akalulu mu bitundu by'ebusoga era abaayo yaboolesa ebirungi gavumenti byetuuseeko ebyenjawulo but yamaliriza
yes President Museveni yamaliriza okubeera nga akalulu mu bitundu by'e Busoga akanoonya ne sekunoonya yenna era togenda kuddamu kumuwuliza nti ali mu bitundu bya Busoga kati agenda kubanga ayolekera waddako. So abantu eno yabalese nga abalaze ebirungi enfofoolo byagamba nti gavumenti ya kuno esobodde okubanga ekolera bannansi era nayongera okubalaga ensonga lwaki abantu b'e Busoga bakyetaaga gavumenti eno eriko eya the National Resistance Movement n'okubasaba basigale nga balondera ddala bana NRM bubuufu obufaananako bwe butyo. So NRM yamaliriza dda okubanga esibula e Busoga. In fact eno yayongeddeko nti gavumenti ye yalwana nnyo okulaba nga emirembe gibukala mu Uganda yonna okugeza ng'ebitundu bya Busoga bino byennyini ebyali birumbiddwa abayeekera ba Alice Lakwena nga bano baali batuuse Magabaga ne Busede agamba nti kati embeera yatereerera ddala bino byonna nga byattributinga ku si kirala wabula the National Resistance Army wamu ne NRM. Kale awo nga tuvuddewo mu kadeke kamu bana NRM bakyegiriisa eno nno bino bifaananyi birala tolooza byebiri eby'e Busoga gye mbadde njogerako. Agwalaba mu kifaananyi ye mukulu Deputy Speaker wa Parliament ya Uganda omukulu Right Honorable Thomas Tayebwa yakubye olukuŋŋaana wali e Rwakitandala grounds mu Mitooma. Yabadde yeebaza Mukama Dunda Namugereka eyamusobozesezza okubeera nga ayitamu mu kalulu aka 2026 nga tavuganyiziddwa nga tavuganyiziddwa era ebyo bye bimu ku byosobola okuba nga olengera omukulu amanyiddwa nga Right Honorable Speaker Thomas Tayebwa yajaguza n'abantu beeno ng'ayongera okubebaza okubeera nti baamulonze ne sekulonda yenna n'aba nga teyavuganyiziddwa. Wabula njagala okujjukiza nti Right Honorable Thomas Tayebwa agenda okujja okucacyanca n'okusagambiza nti yayiseewo nga tavuganyiziddwa era nti akalulu akajja just alinda kulayira. Agenza okutuuka ku kino ng'ate banna NUP bangi neyali ayagala okwesimbawo mu kitundu kino bakyakuba emimiro n'okubeera nti bawakanya obuwanguzi bw'ono oba obw'okubeera nti ali unopposed. Bangi nga bagamba nti nedda twali tulina obusobozi era twali twagalira ddala okuba nga twesimba ku kitundu kyekimu wabula embeera eyaliwo abamu bagamba nti yandiba nti yalabikiramu embeera Omuganda gy'ayinza okuyita amankyolo era aba na NUP bangi bagamba nti Emitooma wano Right Honorable Speaker wadde oli unopposed ffe twalina obusobozi twali twetaaga okulaba nti nno ku baloti baleeta baloti pepa nga kwoli naffe nga twetuli ensonga ne tuzitambuza ne munange ebintu byatandinga the other way around muline efaananako bwetyo. Kale tusobola okwogerekerako ko mu byobulamu eddakiika 2-3 engeri gyekiri nti tetwasoma bya busawo. Eddwaliro ekkulu ery'e Mulago lyatandise okukozesa ekyuma eky'omulembe. Ekyuma kino kikuba bifaananyi okukebera endwadde ez'omutima. Yes, officially eddwaliro lya Mulago kati lisobola okubanga likebera endwadde z'omutima like scan oba kyewandiise ekyuma kye bakuyingizaamu wenna ne bakuba ebifaananyi nga babikuba straight ku mutima ne basobola okulaba buzibu ki bw'olina n'omutima gwo. So abakulu mu ddwaliro ly'emitima e Mulago bategeeza nti ekyuma kino kyakutaasa bannayuganda ababadde batindiganga eŋŋendo n'eŋŋendo ne balinnya ennyonyi bagende bweru w'eggwanga okusobola okuba nti bakeberebwa emitima n'okulaba butya we batuuse bw'obanga olina obukosefu ku mutima. So that automatically means nti Uganda eyongedde okutambula a step closer okubeera nti bongera okutandika okutuuka ku sseeri sobola okujjanjabira ddala n'okubeera nga basobola okuzuula obulwadde obusukka ku bwa bulijjo. Tetwogera ku misujjasujja n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo nti at least tomanya mu bbanga eritali lyawala omuntu ajja kutuuka nga teyeetaaga kugenda Nairobi mu Aga Khan ng'asobola okuba nti afuna obujjanjabi. Mukama ng'atukwatiddeko nnyo but so far credit has to be given okubeera nti ekyuma kyo ekisobola okuba nga
kikukuba ebifaananyi n'okukebera endwadde z'emitima nga bwe bitambula kati weekiri era kikolera ddala. Kale nga tumaliriza ku screen gw'olaba ye munna NUP omukulu amanyiddwa nga Kennedy Wanyama. Ono ekibiina ki NUP gwe kyawa card okwesimbawo nga MP wa Busia Municipality omwaka 2026. Omukulu ono wiiki eno yagudde ku manga zamba. In fact byabaddewo ekiro ekikeesa olunaku olw'ejjongera kusomeza 21. Ab'ebijambiya balumbye amaka ga mirundi 2 mu Busia district. Ekiro ky'olwokuna ekikeesa Friday nga 21. Bano bulumbaganyi basinze kubanga balumba ew'omukulu ono Kennedy Wanyama ono nga yeesimbyewo ku kadi ya NUP kuba MP. In fact ne balumba ne head teacher w'essomero erimu wabula nga abatuuze bagamba, in fact abatuuze bagambe nti kino baate we bakiraba si kyekintu ekipya nti obubbi obufaananako bwe buti bubaddeyo naddala mu subcounty eyo eya Dabani oba Dabani subcounty. Balumbye ew'omukulu ono Wanyama Kennedy muna NUP era amaka ge ne bagasalako. In fact asangibwa ku kyalo ekimanyiddwa nga Buwuma. Kigambibwa nti ab'ebijambiya abalumbye muna NUP ono bamulumba nga ssaawa zimaze osukka mukaaga ogw'ekiro era nga abasajja bajja n'ebijambiya ebitemagana okuzaama ng'ate balina n'embazzi era ng'embazzi ze baakozesa okubanga bamenyaamenya oluggi lwe era ne security system ey'ewakaawe ne bagikyankalanya yonna. In fact basooka kubanga nno bakuba CCTV cameras. Emusajja nga omanyi nti ali mu side etegekera oba okufuuka MP abeera security ye esuumuuseeko. So yembeera ne yatuusiddwa ku muna NUP oyo ebintu tebyabadde birungi. Kigambibwa nti bamubbye n'obukadde 5 wamu n'amasimu ge ne bakulita nago. Kati ku screen gw'olaba y'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda. Katikkiro gye buvuddeko. In fact video gye ngenda okuzannyira ya nnaku ziwerera ddala eziyiseekoko. Katikkiro yavuddeyo n'avumirira embeera y'ebijambiya etandise okubeera nga efuuka enzibu ennyo mu ggwanga nyaffe Uganda. Era ng'agamba nti lwaki ebijambiya bino bibaawo nnyo mu kaseera nga ebyokulonda bituuse. Agamba lwaki n'abakuumaddembe tebakola buli kisoboka okulaba nti basobola okukwata abantu bano. Sooka owulirizeeko wano. In fact bino Oweekitiibwa Katikkiro abyogera nga twakava mu mbeera eyali enzibu nnyo eyatuuka ku banna NUP wali Embarara. Ebijambiya bibeerawo nnyo mu kalulu obanga tukagendamu obanga twakakavaamu. Ab'ebijambiya emyaka 5 baba bawagala jjambiya baba bawagala byambe. Kijja kitya nti akalulu kaba kaakaggwa ebijambiya ne bivaayo obanga tukagendamu. Tewakyaliyo bakessi abaketta bamenyi b'amateeka. Edda mu poliisi waliyo ekitongole nga bakita special branch oba kati kyaddawa. Omulimu gwakyo kubeeraawo nga baketta abo be balowooza abagenda okumenya amateeka ne babakwata nga tebannagamenya. Kati baba bawagala ebijambiya nga tebabalaba. Lwaki tebababuuza ebijambiya muwagala byaki nga toli mu kinjaaji? Lwaki wagala ejjambiya emu ku emu? Naye katuulira batemaatema abantu bakola batya mu Kampala wa. Tusaba ab'ebyokwerinda babakette babakwate ng'ejjambiya tezinnajjako bantu mitwe. Okunoonya akalulu okw'omulundi guno kubadde kutambudde bulungiko. Kyokka twawulira okukwata abantu era ng'eyo ate ennaku ntono emabega abalala baakwatidde eyo mu Ankole Embarara eyo ndowooza. Mu kalulu ka 2021 obusambattuko bwasukka
era abantu bangi battibwa. Ku mulundi guno tubadde tussa ku Kikkowe nga tetulaba nnyo mitawaana. Naye Mwankole nalabye abasirikale abasikambula omuwala ne bamwambulamu n'engoye. Nabadde ndooza nti oba omuwala oyo yasudde omwana mu kayu. Omanyi oli bw'azaala omwana n'amusuula mu kayu, abantu ne bamukwatako ku byalo eyo, mumanyi ekibeerawo. Naga nti oba yasudde omwana mu kayu, oba yawadde ebbabutwa. Kiki ekyambuzaamu omuntu engoye? Musango ki ogwambuzaamu omuntu engoye? Ate nga mukazi tebatya kwesittaza baana. Twalabye n'abasajja be bawalabula. Nabadde ndowooza oba batemu. Oba batemu. Manya abatemu ssebo. Bwe mukwata omutemu mulina omumunyweza. Tagira n'asumattuka n'agenda atuga abalala. Naye bano baabadde batemu ddaani. Kale tewali nsonga ebakwasa bw'etyo. Amateeka gagamba abakuuma ddembe okukuuma ekitiibwa ky'oyo abazizza omusango ne bwe baba bamukwata. Kale mu biseera bino ebyakalulu lwe tusinga okwetaaga obutebenkevu ku ludda olw'abawagizi naye ne ku ludda olw'abamukuuma ddembe. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.